najjanga mayiminga ennyimba za Namatovu Irene, yes. Naye the course mukyala na Toolo nabeera ng'akyase nnyo nange nembuukire naawe wabuukire alisokoleke bwe mubeera like nkati nga ogenda ku mikolo nodda wali nokola makeup takutunira naseka oba kimanyi nti mulimu gwo anti ogwo mulimu ke katale kaffe mwajja ekyokulya ez'enviiri mwezigenda ova buli kimu kiva mu mikolo kakati sirowooza nti oyinza okuntunuulira ng'ate olaba ndi mu ofiisi yange. Tubaliriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange mwana mwalawo Asha nava Namatovu nange mwasibye mutya muli mutya confident muli bulungi nnyo nyidde abanange mbebaza mwebale okutulaba mwebale okusubscribing ate nawo mpya nkujukiza subscribing obeere part of us nga Life Experience buli we tuleeta ate nagamba tuleeta ebintu bingi okumanya abantu ab'enjawulo tubeera n'amawulire lifestyle kugamba Life Experience tukuleetera package buli kimu kibeeramu ate gwe n'omunange kugamba tula kalire olunaku lwaleero tulina omugenyi waffe agenda otubuuzaako tuwayeewayeemuko naye atubuulire yaani era tuwayeemu ku nsonga ezimu oba endala. Junior Natol tusanyusa okulaba nange okubasanga mukwano bagamba eradde eradde maamu oli wa Masaka era tulinayo akalandiro oba oliawo. Tusanyusa okulaba nange okubasanga bannange amannya weeyanjule ku balabi baffe abalabi baffe mwenna abatulaba erinnya nze John Kasibante Sentamu. John Kasibante Sentamu atulabe yakulaba ng'omukyala naye ng'oli musajja ndi musajja eyeefuula kino okulaba nti ntetenkanya obulamu ku mikolo eyo ntetenkanya obulamu ku mikolo nga nsanyusa bannamikolo nga bwonti bondaba ate bwe baasiima ne bampa erinnya lya Natoolo Junior kakati awo we tuli. Sokoleke Natoolo no musinkanangako ku mukolo gumu nga mwenna mugenze kuyimba gumu oba timutera kwesinkana? Kirwawo naye nali musisinkanyeko ku mukolo gwe gumu era nenyimba naye nayimba mami talina buzibu n'akamu n'akeddagala. Emikolo gikuyisizza gitya? Okusookera ddala emikolo gituleze kuba twagitandika tuli baana bato tugikuliddemu paka tumazeemu emyaka kati 11 nga tuli mu mikolo 11 ng'oli mu mikolo nga tuli mu mikolo omwo nga tugezaako okutetenkanya obulamu ate abantu ne batusiima oba oliawo. So mu ntandikwayo wali otandika okubeera Junior Natol watandikirira ku nnyimba za Natol okubeera nga z'oyimba ku mikolo oba wayina endala ze wayimbanga? Mu kusookera ddala najjanga mayiminga ennyimba za Namatovu Irene, yes. Naye the course mukyala na Toolo nabeera ng'akyase nnyo nange nembuukire naawe wabuukire mwagala walabwa so Mukama n'atusaasira naffe ne batulaba ate era abakama baffe ne batusiima. Kwegamba omuntu atulaba eyo olunaku olwaleero waba talina kasente kasitula Natol okumuyimbira asitula Junior Natol nekikikola bulungi nkulaba osanyusa abantu ngezaako abantu ne basiima so bwotyo bw'otetenkanyiza obulamu Junior bwentyo bwentetenkanyiza ate era tusobodde okulaba nti twekuumira ku mulimu tusobodde okulaba nti twekuumira ku mulimu Katonda n'atuwa ekisa. Junior kankubuza ekibuzo ekirifane olina omukyala? Ndi musajja mufumbo ekikigwe omwana omu ate era omuwoowe ekikigwe yagenda n'akyala mu bakadde b'omukyala wange mukyala wange oyo Namuddu Shakira mukyala wa Nkima and she's so beautiful. Kati sokoleke bwe mubeera like nkati nga
ogenda ku mikolo nodda wali nokola makeup takutunira naseka oba kimanyi nti mulimu gwo anti ogwo mulimu ke katale kaffe mwajja ekyokulya ez'enva buli kimu kiva mu mikolo kakati sirowooza nti oyinza okuntunuulira nga ate olaba ndi mu ofiisi yange wow bambi mwagadde okuba nti yasima omulimu gwa bbaawe ate era namufuna ndi ku mukolo Fakti namufuna ndi nabwe nti nga bondaba ndaba akawala nakanyumira ekingo otya nali ku stage akawala nenkalaba nga mutofu kali so sweet nange ne kankuba akati wekankuba nali nyimba nga nina gwe coordinating nga ndeetera essimu yange omukyala nampa enamba nga ndi ku stage otandikiraawo kati emyaka 5 natubeera ffenna kati sokoleke ye yakitegerawo nti oli musajja teyasooka kubeera kubuzaabuza before the backstage nali namulabireko era naye nandaba nga tonayambala bino kakati naye netegereza ennyo focus nenjiteeka ku mwana muwala oyo tofuna avaawo nsabye enamba sometimes waba yakiŋŋamba like kati nga bw'oyambadde abantu abasinga oba abamu bw'abeera mu embeera nti like ayambala ng'abakazi atera okweyisa ekikyala gwe kikubeeramu nti okola oli ku mulimu oba eno character ate era character bw'ogituulamu ino gituuliramu ddala naye outside character ni musajja mufumbo ate ndi muzadde kitegeeza nti bino ebyekikyala bikoma ku mulimu era ewaka n'osigala nga ddala kituufu oli musajja ajjudde so Junior kati saa zino oli mu tugeze bakuyita ku omayiminga nnyimba za Natoro Stabua oyinako ekirowoozo ky'ogamba mbuba nange one time nja yimba fulumya oluyimba ebyokuyimba si byangu naye as per now kasooke tutwambuze kino sikutwala saasi naye mukama wange kasooka asigaleyo Natoro kasooka agira tukwatira akati sokoleke bw'oyingira industry kyogamba obeera ofaananya ateyi kituufu naye kasooka tukwatira akati tunaaba tweseetinze bulungi era tujja kujja tubagambe tumaze okufumba isiza bana ebino ebintu mulimu ddala gutugaya era nkubiriza abavubuka bannange bonna ekituufu butenyooma olw'ensonga nti nze gambe natandika ndi mu senior 1 nentandika mu kikola kino abantu ne ba embracinga ne bampa good welcome nembeera mu field muno okumala kati emyaka 11 naye emabega yonna abandiko bonna bakadde bange baganda bange to my friends bonna nsobodde okulaba nti mbabeererawo ate nga ndi mu mulimu guno kitegeeza nti gwe naali eyagulowooza nti si mulimu mukwano weesulise yeewunzise kubanga guno mulimu gutubeezezaawo ate era mulimu guno kwetava nange nnyongerezaako ku ekyo kyoyogedde abavubuka abatulaba eyo mulimu emirimu gye mukeera ku makya ne munyuma n'ogamba ogwo sijja gukola bannange okuleera engalo si kirungi n'omusajja okubeera nga oli awo jjukira abamu head of family muzaala mulinga bumbi mufunisa abaana b'abendi embuto ne mugaana obbalabirira so osobola otandika ky'otandika kyonna lwakuba waliwo abantu abamu abagamba mbu ogwo omulimu guswaza teri mulimu mubi bayidawo anetta kati guno omulimu guswazaawo ddala guswazaawo abamu bagamba mune ebiswaza nze sobola kukola ebyo tosobola kukola ebyo kubanga tosobola bikola naye ffe ababisobola tubirabye nti birimu omugaso tubirabye nti birimu omugaso tulabye nti tusobola okulabirira abantu baffe ate ne batajula so omuvubuka tandika leero osobola enti okufuuka ekintu ekirala so obudde bwo obw'eddembe nga toli mu bino obeerako waka ng'okirinze obeera okolaki nkola ne sako bagiyita okota sako esangibwa Mpigi
Ekola bichi sake. Ewola sente n'okuzitereka. Mama nange enkyanzija. Wala bali around. Eri bamemba bayoboka. Bajoininga. Nakati wemba nange nava njagala ku. You wait for the next year. Oh, mujoininga like yeah. Okay. So nkola n'ekitongole ekyo era kinkute bulungi. Kinkute bulungi. Okay. Mbasiri mikolo atembera n'ekitongole ekyo. Tukwasaganya emirimu gyakyo. Nemukwasaganya emirimu gyakyo. So waliwo ekibuuzo kye nabuuseemu. Natola oyo omuyimbi. Tugeze ye nga ye wamumiitingako ku kino kuba kati essaawa zino banga nkyogere nga competitor. Aba competitor abaki? No, siri competitor wa mukama wange. Like wamunyumirwa. Kyokera ddala omukyalo oyo mwagala ng'omuntu. Okay, you like her. Mwagala nnyo nga bw'okiwulira. Yes. Ekyokulala siri competitor akatale k'emikolo kanene. Akatale k'emikolo kano omuntu osobola okuba nti ali kyotera nga mukama wange yakoledde buyikwe. Kitegeeza nti mukama wange tasobola saavinga abantu bonna n'abamalayo. Kati tekituleetera nti ate ne prices mukama wange tagenda kukolera $30,000. Kitegeera. Okitegeera. So abasobola mukama wange gye bali. Yes. Then n'abatamusobola nga banyumirwa ennyimba ze ate nga ffe tuziddamu oba tuzimayiminga bulungi kyova olaba tebatweyambisa ne tuyambako mukama waffe okulaba nti ennyimba ze zisaavinga abantu bonna abamunyumirwa abamwagala munjogere ennyangu oba tolina kasente ka Natola osobola ofuna junior najja n'akukira ate mu nnyimba z'oli bw'osinga okwagala mukama waffe yes ekintu ekitambula fena tunyumira omukolo ntera okulaba ku mikolo ng'onyeenya ebbina ne ŋŋamba bannange ebbina tugezaako okulinyeenya mbeera mukazi onzirawo n'enseka tabeerakawo n'aseka. She's my number one fan. She's my number one fan. Anyumirwa nnyo byenkola ne mutabani wange. Naye biraba. Oh wow. N'erinnya lyange takyalimanya manyi dadi ye Natola. Wow. That's it. So buli omu akimanyi nti ku mulimu guno otujja ekyokulya. Kati n'aba mwana is 4 years naye munange akimanyi nti dadi akola ku mikolo nga ogutali mu bubi ogutali musango because tubeerawo bino just tubikola for the character bweggwa ne tubeera mu life yaffe ya bulijjo ya bulijjo. So bwe wali ng'osoma oba wali gy'oli wakulira mu tawuni oba wakulira mu kyalo? Nakulira Mpigi. Wakulira Mpigi. So ekino ekintu okukitandika wakeera ku makya n'okirowoozaako bakyava ku ssomero kuba sometimes abantu abamu bagiyita batya talent ng'evudde ku ssomero n'ogamba nalinga nnyimba mu kwaya nalinga muyimbi nga mbyagala nnyo so kwe kubeera kino kyendi olunaku olwali. So John Kasibante nasomera wano Mutundwe Mutundwe wano e Kampala eyaawo waggulu awo Kisigula we nasomera during my primary. Era nali so active mu MDD classes era bwe navaayo during my senior one nga ngenze ku Fisher branch eri Mpigi amazima akasente kakeerewa katandika okubula dadi waffe nga afudde so obulamu ne bubeera nga buzibuzibu so bwe twatuuka ku ssomero amazima ne fees nakola ki nabula we natuula wansi ng'omwana omuvubuka atandika obulamu. I was 14 years. Yes, I was 14. Okay. My senior one, I was 14 years. So ningamba kati kiki ekiddako fees abuze n'abeera ku kyalo kuno nga nkuba misota ekisooka asinze muntu w'amaanyi nnyo nze ndi munafunafu mu bintu eby'amaanyi so nga sibijja kubisobola sigenda kukuba bulooka nedda kye nasobola ningamba nedda kanjiye nenjiya kiki kyenyinza okukola nendowooza nti nsobola okuyimba ng'omuyimbi ku mikolo bwe ntono we natandika olugendo lwange nentandika okunoonya emikolo ku mikolo mu Mpigi omwo natandika okunoonya emikolo ku bwereere bannange nsobola okubasanyusa bwe ntyo webanfuwayo akasente ako kebanfuwanga ate ne kanyambako ku fees ne kanyambako okumala ebyetaago byange. Bino byonna wabikola osoma? Yes, nga ndi mu senior one ate nga bwe nnoonya emikolo okulaba nti obulamu butambula.
bwentyo bwe natandika okuloka ate awo ne ntandika okusaba yakasente katonotono paka olwaleero. Kugamba ekintu kyo ozo kiruka okuva wansi ekitandise kati 11 years. Nogenda sokoleke wekazanga nobagamba naye mbadde nsaba bayimbi ogenda tuba executive y'omukolo bagamba nange nsobola okusabisa bwenti era watandika oyambala gomesi. Yes, from my day one nayambala gomasi nintandika okusanyusa abantu. Wetuddako emabega wangambe mbu watandikira muzanna matovu. So from day one watandikira muzanna matovu wali versatile. Natandikira muzanna mukyala we n'amatovu yayimbanga nkonyogo then kuzaala kujagana ono gwe nonze mu bangi kati ezo ng'oziyimba kati then natandika okuwulira nga natoola asabula neŋŋamba nedda kangere ne mami paka olwaleero ate nayamberedde wakisa bambi muntu mulungi simufunangamu buzibu tanumbangako mukyala mulungi nnyo era Mukama akukuumire. Bambi ye mukyala gwe mmanyi simuwulirangako mu ntalo ate munnange ate munnange muntu mulungi jasino muntu mulungi nnyo era tobeerako awo olunaku n'ogamba nti one day one time nja musisinkanako tulyeko ekyemisana oba one day one time nja mutwalirayo ka package konna kinaaba nsobodde nganze omu ekyo Mukama ng'atuwadde obulamu. I think ndowooza nina abantu bange mikwano gyange bangi era tuli mu kuteekateeka tulabe nti tuggusa ekintu ekyo naffe mami tumusanyuse kubanga naye atukoze bulungi. Omuntu atakulumbyeko atakoze ekinagano mutabani go ahead ensi yakutetenkanya naye n'atusaasira bw'atyo so we are proud of her. Bambi anyway ekyo nkyagadde okuba nti gwe muntu nti waddamu oluyimba lw'omuntu oba ozzeemu ennyimba z'omuntu ku mikolo n'obeera ng'omu appreciatinga omwebaza obutakukugira bakuyita kukugira mu Luganda kuba abasinga munaye tebakiraba bulungi abayimbi alaba ng'omuggiridde so bwe kibeera nga bwe kityo natoolo gy'oli yonna bambi weebale kubanga at least Uganda oba ogyongeddeko ettaffaali. Abavubuka bangi bakola emirimu egitali mirungi bakola ebintu ebitakwatagana naye omuntu nagamba nti tenkanyiza wano ate n'otamugaana okitegeera kuba kati omuntu omulala ayinza omuteeka ng'oteekamu obudde bungi n'ogenda mu studio yaddamu okitegeera eriyo abantu abo abasudiya n'ayagala ate akikoonone naye tumwebaza kuba akubeeredde mukyala mulungi tagaanye okugira okugaana nti toyimba so Natoolo Junior nkyalina ebibuuzo bingi omwana wo we yandikuze wandyagadde akole ki? Tuli Katonda naye tusaba Katonda atuwa obulamu tuweerereko ku baana baffe tubaweerereko basome bino bye mukola tebabikola nedda si kyekyo because kino kyekimuweerera naye tetuli Katonda naye nga naali agadde omwana wange naye asome kubanga omuntu asomye aba mulalamu opportunities zibaawo ezibi so ffe ekitugugwira kati okulaba nti tetugenda mu mirimu mirala oba oli awo tetweyongerayo na bitabo bye tulina kubeera nga tuli qualified n'emirimu egyo so nze naali ataze omwana wange akuguke asome abeeko ne profession gy'ayina ey'amaanyi naye yinza okubaako weemutuusa aleme kubeera nga like kale okubeera nga akusumbuwa kuba omwana era nga tasomye asumbuwa. Ano tusaba Katonda buli mwana tumuzaala tusaba Katonda tumusabira busabizi kubanga n'obeera omusomesezza era asobola okuvaamu omuntu atali mutuufu naye bw'omusabira Katonda namu yes kuba naffe bino bye tukola abalala babirabanga ebituguze naye bakadde baffe baatusabira kyova olaba onkyazizza so bangi babikola naye why me kitegeeza nti omukisa gwa Katonda guno ogukubeerako buli omu akwetanira yes so kyenaalagaliza omwana wange nti kumusabira musomese Katonda akole ekyo kyalina okukola ku ye. Yes. Abazadde abali bannaaye okusomesa omwana osobola omusomesa nga ate bw'omusabira kuba kirungi nnyo bannange omwana obutakula babita muwawa waliyo abaana nga tebabuulirirwa
tebagambwako beba abasajja abasumbwa abakazi baabwe beba abakazi abasumbwa abakazi abasumbwa abasajja baabwe tugamba side zonna omwana waaba teyabuulirirwa omwana waaba tomusabidde beba abaana abali ku street ababbi yefula lona scrap naye nga mubbi so abazadde musabire abaana oba muko n'akasente somesa kuba juni eri abasajja obangi ati nga goli proud n'omulimu gwo gwokola ng'omusajja olusi mugaga alina muleka sente nga tasomesa abaana ekyo kikyamu era tafaayo ekyo kikyamu kubanga obuvunaanyizibwa era bazira nnyo abatwala obuvunaanyizibwa bwabwe olw'ensonga nti bw'otatwala buvunaanyizibwa bwabwe essaawa zino olina obusobozi okuba nti towerera mwana oyo naye ate nga obusobozi obuyina naye ate enkya omwana agenda kukula oba oli awo afuuke Katonda kyamwagaliza ekirungi ate nga gwe chansi yo yaggwawo ey'okubeera obulungi kitegeeza omwana ono oba tomuyambyeko naawe tajja kukola ki tajja kukuyamba so kyalibadde kya bugunjufu okulaba nti otwala obuvunaanyizibwa bwo n'osabira n'omwana wo afuuke ekintu ekirungi kubanga tomanyi mudde eyo either sente zisobola okuggwawo naye ate omwana ono n'abaako kyakuyamba so twala obuvunaanyizibwa bwaffe somesa abaana so nga tumaliriza ninakendeseeyo munnange ketwandyagadde okwogerako manyi bwe nyambala bwe nti omuntu ayinza okulowooza nti omusajja oyo musiyazi omusajja oyo alimu embeera naye kino tukikola lwa mulimu ate era tukyenyumirizaamu kubanga kituwa ekyokulya so don't judge me nti buli akola bino nti musiyazi ate era abasiyazi tebambala gomasi wamma kyogereko abasiyazi tebambala gomasi so Natoyo Junior tulowoozanga nako nti musiyazi naye anoonya survival ate era kusanyusa n'abantu ku mikolo gwe mulimu gwe togenda musanga wantu walala wonna nti Natoyo Junior waali nedda Natoyo Junior wa ku mikolo gyokka era gomasi eno ndijjayo nga mukolo ate era mukama n'atusasira nti abasiyazi tebambala gomasi bwe twawukanira awo so bakama baffe mwenna gye muli tubeebaza okusookera ddala neebaza mukama wange Stabua Natoolo okumpa omukisa nange nensobola okulaba nti mbeezaawo obulamu bwange nembeezaawo famire yange neneebaza bakama baffe bonna abatuwa emirimu ne batugana nedda Junior ku mukolo gwange gwe njagala otosanyusiza abantu bange gwe nookola kyamaanyi ate era neneebaza bakama baffe aboogezi b'oku mikolo abo abasajja abo bangi nnyo nga bw'okiwulira naye naye batuwa omukisa ne batuwa platform ate nitusobola okwetaayiza mu mikolo ne baganda bange sobola kubeerabira bano abakatumwa abayambako bakama baffe aboogezi okulaba nti ekintu kitambula nange kennyini kanneebaze neebale kukola na butaggwaamu maanyi neneebaza mukyala Naava naawe weebale kumpitako mu bantu bonna abangi nange nompa omukisa then neneebaza mukyala wange kubanga mukyala wange naye agumidde bambi agumidde bingi kubanga okufumbirwa omusajja bw'ati nawe nobomuze pinini naye omanyi onsanyusiza oli proud ne mukyala abasajja abasinga temuba proud n'abakyala banga kiki mukyala wange oyo agumidde bingi ate nga muwala muto bulungi so mwagala nnyo kyenyiza mugamba so Junior nga tusiibula ab'emikolo bakusanzeewa ennamba yaffe ey'essimu akwagadde akufuna atya bwemba siri mu bya sako nga siri mu byakuwola ssente mbeera ku California Plaza wano Nakasero abo nno be banyambaza babayita ba Halima Bridal Center Halima Bridal nobanawo ndaba Halima Bridal eri Nakasero California Plaza level 1 room number 1F 33 abo nno be banyambaza ate wenkolera abagole bange mwenna jangu wa Halima tukwambaze tulabe nti nno ekintu kitambula bulungi omukolo gwo gubeere ogw'ebirooto byo ate era gubeere memorable
Okay. Yes. Okay. So by the way, number yange yesimu jagenda ku TikTok yange koza Natoro Junior. Yes. Then kubayo namba kweri ebinyemu yokka ate era nze njikwata. Okay. Nze njikwata. Nebyo ndowooza awo no munange omulabi waffe owa Life Experience Uganda bagamba ebiwuma bigwa byokya ate nga nyongera okujjukiza tukwera ano ku Silverback ekifo kiri ku Sama Road after Makindye Secondary ng'ova e Kampala oba ova e Munyonyo osookera ku mafuta bagayita Nesta then maaso ko oba ogirengerera ekipande kiri awo wennyini ku kkubo bayina ebyokulya n'ebyokunywa Monday bayina pizza buy one get one ono munange jangu otulewo ku okiringe ate nga munange awo tetugenda kusuukawo mbagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi bye bye